2026 Jeno Yoweri Kaguta Museveni we twogerera nga si birungi obuwanguzi bulabika butandise omufuukira akabasa uliriza bulungi nnyo ebibuuzo bingi bitandise okubanga bivaayo ku ngeri ki gye yalangirirwamu engeri Simon Byabakama gye yakwata akazindalo n'alangirira nti Jeno Yoweri Kaguta Museveni yawangudde akalulu wakati w'ebyo ebibadde bibeerawo oba ebigoberedde akalulu ka 2026 bannayuganda bangi basibiddwa abannabyabufuzi bangi basibiddwa ab'ekibiina kya National Unity Platform ekibadde kimu challenging ennyo basibiddwa gye buvuddeko nakuwa ebigambo by'omukyalo ono amanyiddwa nga Justice Esther Kisaakye Kitimbo ono nno nga y'omu ku balamuzi ba kkooti enkulu oba kye tuyita Supreme Court eyavaayo naawe ensalawo ye ku musango ogwateekebwayo era ogwali ogw'akalulu aka 2021 omukyalo oyo yagaana kigambibwa okuba nti waba waaliwo orders abalamuzi abalala bonna baazigoberera era ne batandika okusala ebintu oba oliawo ng'abakulu bwe babyagala omukyalo ono yayimirira bwantoogo n'ategeeza nti ekyamazima oba order weeziri oba teziriiwo akalulu kaabaddemu ebirumira era okusinziira ku nsalawo ye kaali kateekeddwa kuddibwamu newankubadde nga tebamuwuliriza yali omu ate nga bali bamusinga obungi kakati ku mulundi guno bino nno birabika bikomyewo ebibuuzo byeyongedde era ng'omukyalo ono y'omu ku batadde ebibuuzo ku mmeeza wuliriza bulungi omulamuzi ono yadduka yava mu ggwanga erya Uganda era nga wetwogerera ali mu kye bayita exile omukyalo oyo gwenkulaze era gwengera maaso n'okuba nga nkutegeezaako amanyiddwa nga Justice Esther Kisaakye gye yasinzidde gye buvuddeko n'abaako ebigambo bye yayisizza ebigambo byonna bikuwadde kyokka zibadde teziri busa n'addamu n'awandiika ekiwandiiko ekirala luva okwaya kiri ekiwandiiko ekyasooka yakiweereza Jeno Yoweri Kaguta Museveni kennyini zabadde ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi guno gwennyini ndowooza essaawa nga 8 eziyiseewo kakati ku mulundi guno afulumizza ekiwandiiko ekirala kakati ate kino akyolekezza akakiiko k'ebyokulonda Simon Byabakama Mujenyi n'abakungu abalala mu gavumenti y'eggwanga erya Uganda ebibuuzo byabasindikidde ku ngeri gye baalangiriddemu Jeno Yoweri Kaguta Museveni jjukira nkugambye omukyalo ono munnamateeka si munnamateeka wa bulijjo wabula mulamuzi mu kkooti enkulu ey'eggwanga erya Uganda newankubadde nga yawalirizibwa okuwummula n'awalirizibwa okudduka era n'agenda mu exile wabweru w'eggwanga erya Uganda gye yasinzidde n'ateeka embeera ku bakulu abali mu buyinza bw'eggwanga erya Uganda kakati bibadde tebiri busa ne wabaawo n'omukulu omulala era abamu ku b'amaanyi abasajja babadde boogerwako amanyiddwa nga Charles Onyango Obo alina obubaka bw'aweereza Jeno Yoweri Kaguta Museveni era nga naye obubaka abwekuusa ku kalulu ebigambo byennyini Jeno Museveni byabadde ng'ayogera ku Idi Amin ebigambo byennyini omukulu ono byabadde ng'ayogera batandise okuba nga babimujjukiza era njagala okutegeeza oluvannyuma lw'okumulangirira nga ye muwanguzi w'akalulu akawedde kirabika ebintu tebisigadde kyekimu era kirabika obuwanguzi bwandibanga butandise okufuuka akabasa abasajja batandise omumukomerera emipiira luli babadde baweereza obubaka naye kati babumuweereza direct omukyalo ono amanyiddwa nga Justice Esther Kisaakye yamuweereza obubaka gye buvuddeko ne butuuka direct twabukusomeddeko wano kakati akutte obubaka obulala abuweereza Simon Byabakama n'ebibuuzo eby'okumukumu era waliwo n'ekiragiro kye bawadde Simon Byabakama ky'ogenda okuwulira Simon Byabakama alina by'ateekeddwa okukola by'atannaba kubeera ng'akola wenjogerera obuwanguzi eyalangirirwa obuwanguzi bumufuukidde akabasa kyokka n'eyamulangirira ekikolwa kye yakola naye kirabika nga tekinnaggwa kati gwe munnayuganda agoberera era yeetaaga okuba ng'omanya bino nja kukusaba vidiyo eno giwa ekigalo gy'okoma okugirayikinga oba ogiyambako ogenda maaso n'okuba nga etambula etuuke wala era n'omulala abeere ng'agenda maaso n'okuba ng'agiraba era naye agyongereyo genda mu comment section nga bulijjo ku nkomerero ntera okuyitaayitako mu bubaka bwe muteeka ku mukutu guno naddala ku vidiyo zino ze tuba tutaddeyo kakati ku nkomerero ya vidiyo eno ngenda kuyitaayitako mu bubaka bwammwe nja kukusaba kkirirayo oteekeyo obubaka era tujja kuba tubusoma mu vidiyo enaabeereddako omulamuzi Esther Kisaakye Kitimbo atadde akaka ayongedde ebigambo ebirala ku ebyo bye yayogedde ebibuuzo biri ku nsonga z'akalulu kyokka ate nga kuliko n'omukulu oyo gw'olaba amanyiddwa nga Charles Onyango Obo naye alina ebigambo by'ayogedde ono nno yali mukozi mukutu gw'amawulire guli wansi wa kyetuta Nation Media Group oba Daily Monitor bamanyi NTV n'emikutu emirala gyonna bano bakolera ddala ekintu munnansi kyeyandeetaze okuba ng'awulira ngenda kukusomera wano ebiwandiiko ogenda kuwulira ebibuuzo ebibuuziddwa Jeno Yoweri Kaguta Museveni ogenda kuwulira ebibuuzo ebibuuziddwa Simon Byabakama yamulangirira byonna nga tekuli kye basobola kwanukula kanze gyembere nga mbikutemera nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo
obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku namba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira atambula naffe ku mukutu guno nkwebaza atanaba kubanga osubscribe nga kikole okkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe n'okikwatako okwata kade ka notification ne kakuyamba okubeera omu ku abo abasooka okumanya buli we tuba tutaddeyo ate ne tuba nga tutambulira ddala ffenna kakati ebigambo bye njagala owulire ebibuuzo byeyongedde naddala ku kalulu akaabalibwa nakugamba bino tebinnaggwa ng'ovudde ku bibuuzo ebiteekeddwayo omukyala amanyiddwa nga Justice Esther Kisaache. Waliwo abakungu ab'enjawulo abali wano n'abali ebweru w'eggwanga bakyagenda mu maaso n'okubuuza ebibuuzo eby'okumukumu era nga wetwogerera ebibuuzo ebyo birabika nga ansa zibuze obunkenke bweyongedde obuwanguzi bulabika bufuuse obuwanguzi eyalangirirwa n'eyamulangirira ebibuuzo byeyongedde era essaawa yonna onaawulira ekigenda okuva sayidi ey'owuliriza kati nga sinnakuwa bigambo bya mulamuzi Justice Esther Kisaache kiriza soke tuyitireko mu bubaka bw'omusajja ono bwe yaweerezza Gen. Yoweri Kaguta Museveni. Omusajja ono musajja w'amaanyi nnyo era aliko ebintu eby'enjawulo by'akoze bamuyita Charles Mas Onyango Obo abangi mumanyi nga Charles Onyango Obo. Ono omusajja yazaalibwa yazaalibwa mu mwaka gwa 1958 musajja munnamawulire musajja muwandiisi wa bitabo ate former editor oba yakolako nga editor mu kutugwamolo ogumanyiddwa nga Mail and Guardian Africa. Omusajja oyo w'amaanyi nnyo okwebwenkanidde awo alina ebigambo bye yaweerezza abakulu mu ggwanga erya Uganda njagala obiwulire then oluvannyuma nkutwale wa Justice Esther Kisaache. Wuliriza omukulu ono alina obubaka bwe yataddeyo ng'abuuza yagenze ku mukutu gwa X era n'abuweereza direct eri Gen. Yoweri Kaguta Museveni ne mutabani we yagambye I'd forgotten this. Bubaka bwabadde buwanvu nnyo naye buli obusoose sijja kubuleege sijja bugendamu njagala tusooke tutambule ne buno era njagala nkakuteerewaawo akukola ba mu bbulaaka nabadde nerabidde kino the more things change gye bitujja bikoma okubanga bikyuka the more they stay the same gye bikoma okusigala nga bifaanagana 18 reasons given by Idi Amin Dada for the January 25th for the January 25th 1971 military coup against Obote Militon. Uliriza mu mwaka ogwa 1971 ennaku z'omwezi nga 25 mwezi gwa January lwe lunaku Idi Amin Dada lwe yeefuulira eyali mukama we amanyiddwa nga Militon Obote eyali akulembera eggwanga eryo. Obote yali president, Amin yali aduumira amagye ebiseera ebyo. Amin yawamba obuyinza nga 25 mwezi gwa January 1971 nga sinaba kugenda wano kakati omusajja agamba ensonga Amin ze yawa 18 ulirizaawo nno nnyo wano ulirizaawo nnyo nno wano Amin yawa ensonga 18 lwaki yawamba obuyinza nga Obote president kakati ate ensonga 18 ze wetwogerera eziriwo wasina kindi nga kiri wasi kwekyo ekyaliwo ekyaletera Amin okuwamba obuyinza kabadde nga akalowoozo oba ebadde nga message oba obubaka eri Gen. Yoweri Kaguta Museveni ne mutabani we nti ensonga zennyini ezaletera Amin okugoba Obote kyamazima ensonga eziriwo era essaawa yonna temweyibaala sigambye nti ono yagenda okuwamba sigambye nti oba kiki enjagala tugenda empola kakati nga sinnakuwa nsonga zino 18 njagala sooka tugende ku likodi y'olunaku luno ennaku z'omwezi 25 jjukira leero 27 olunaku lwa jjo nga 26 abakulu bano baakuzizza kye bayita terehesita waliwo bayita olunaku lwa meenunula ti lwe baawamba naye nga in reality wazaagoberera ebintu bino nzize nga mbikuwa obuyinza tebaabuwamba nga 26 baawamba nga 25 January 1986 kyokka nga lwe lunaku lwe lumu 25 January 1971 Amin lwe yawamba Obote kakati ate nga 25 January 1986 Museveni lwe yawamba obuyinza ng'abujja ku kaŋŋamba Obote kati abakulu kigambibwa nti baakyusa olunaku olwo deliberately kati baagala zimaakinge n'eza Idi Amin nti kijja kulowoozesa munnayuganda nti ameenunula ga Uganda singa tukireka lubeere nga 25 January ameenunula gajja kulabika nga aga Uganda yonna olw'ensonga n'Amin bwe yali yeeno n'Amin kye yayita okwenunula bwe yali anunula eggwanga olijja mu Obote Amin era naye yakikola ku lunaku lwe lumu kakati ate na bano baakikola ku lunaku lwe lumu nga bawamba obuyinza nga bava mu nsiko
ozaawo ne wabaawo logiki eyakozesebwa ne wabaawo science ebitaagatta bulungi bakulu ndowooza ne batuula kakati nedda olunaku lwa meenunula leka tuluzze ku lunaku z'omwezi nga 26 luleme kumaakinga ne luli nga 25 kubanga tujja kuba tumaakinze ne Idi Amin Munnayuganda ajja kulooza ameenunula ga Uganda so nga ate ameenunula gaffe nga ffe uliriza bulungi omukulu amanyiddwa nga Charles Onyango Obo yabawadde ensonga 18 eziriwo we twogerera nga zeezo zennyini ezaleetera Idi Amin Dada ogenda maaso n'okubanga awamba obuyinza ngenda kuwa kubimukwatako oluvannyuma nga mmaze obbikuwa wulira muzimu ku nsonga ze yabawadde kuliko detention of people without trial kuno kwe kusiba abantu nga tewali kubawozesa mu makooti tewali kubaleeta kubabulira na musango kigubavunaanya naye ne babasiba otunula olunaku olwaleero bannayuganda bangi naddala nga bawagizi ba kibiina kya NUP bali mabega wa mitayimbwa naye nga tebalinaleetebwa mu kkooti ekintu ekimenya amateeka galagira ti omuntu bw'anaakwatibwanga oba suspect essaawa 48 alina okuba nga asimbiddwa mu maaso g'omulamuzi ne bamubulira omusango gwe bamuvunaana either n'agwegaana oba n'agukkiriza kakati omukulu ono ajjukiza abakulu abali mu buyinza ti byennyini bye mukola byennyini byali mukola bannayuganda byebyo byennyini Amini bye yagamba agenda okuwamba wabanga waliwo agenda okuwamba ensonga ey'okubiri abuse of human rights and the torture of civilians nti Amini bwe yali awamba obuyinza nga awamba Obote mu 1971 waliwo kye bayita abuse of human rights okulinnyirira eddembe ly'obuntu n'okutologonya oba okutokyalinga abantu ba bulijjo ba civilians omukulu Charles Onyango Obo ategeeza bali mu buyinza nga sinnakutwala ku mulamuzi Esther Kisaakye ne message yawandiikidde Simon Byabakama kano njagala tusooke tukajjewo okulinnyirira eddembe ly'obuntu n'okutulugunya bannansi abatalina musango ba civilian eyo nayo yali emu ku nsonga yaleetera Amini okuwamba Obote eyokusatu political killings and the use of force against civilians okutta abantu oli ne bamutemula okuba olw'endowooza ye y'ebyobufuzi wange erya Uganda mu myaka si mingi nnyo abantu abaakafa nga bafa mu bintu ebifaanana bwe biti kyamazima bangi mugenzi Kirumire yali wa poliisi yeekale kiyinza okuba mu different mu omugenzi Stegirinya Muhammadi Yasini Kawuma yakubwa masasi n'abalala baze bafiira mu nfa bw'etyo agamba nti ebyo bye bimu ku byaleetera Amini okuwamba violation of the 1962 constitution nti Amini bwe yali awamba Obote mu 71 yamulanga mu bimu kwe yamulanga ensonga ey'okuna kwali kulinnyirira na butawa kitiibwa ssemateeka w'eggwanga owa 1962 Obote we yatandika omulinnyirira Amini n'amugamba nedda ssebo ssemateeka twamukola mu 1962 tubeere nga tumugoberera kakati gwe oba otandise okubanga omulinnyirira nze sijja kubikkiriza ng'aduumira amagye ensonga ey'okutaano dictatorship and the one man rule by Obote nti Amini yawalirizibwa okuwamba ng'alaba obwannakyemalira bususse n'obw'obukulembeze bw'omusajja omu yasalawo yalonda abalamuzi yalonda buli kimu one man rule obwali wansi omukulu amanyiddwa nga Milton Obote kakati omusajja amanyiddwa nga Charles Onyango Obo ensonga eyo agitaddewo nnyo ensonga ey'okutaano ensonga ey'omukaaga corruption in government obuli bw'enguzi bwawaliriza Idi Amin okuwamba eyali mukama we Milton Obote abijjukiza Museveni nti obuli bw'enguzi tukimanyi bulungi nnyo wano mu ggwanga erya Uganda nti watuuka n'okukola statement n'otugamba ekirungi abali b'enguzi ababba ssente z'omuwi w'omusolo nti ssente zaabwe engeri gye baziinvestinga wano mbu tubaleke kakati amugamba ekyo kyennyini ky'oli mu kukola kyekyaleetera Amini ogenda maaso n'okuba nga awamba eyali mukama we kakati naawe teweeyibaala eyo nsonga ya mukaaga tribalism and nepotism in public service ensonga ey'omusanvu bwe busosoze mu mawanga n'okusosola mu kugaba emirimu naddala mu bitongole bya gavumenti kyali kisusse mu bukulembeze bw'Obote ng'abakyoli n'abalango batandise okwefuga kumpi buli office kati omukulu amugamba ne weetwogerera olunaku olwaleero kye kimu ku ebyo bye tulaba olowooza gw'ogenda kuddawa ensonga eyo agitadde mu kifo kya 7 ensonga ey'omunaana amujjukiza misuse of the Uganda Army for political repression nti Amini ng'agenda okuwamba Obote ezimu ku nsonga ze yawa ensonga ey'omunaana yali yakukozesa bubi magye
n'okubeera nga amagye gaali gakola ku biragiro bye kyokka nga gakola ku nsonga z'ebyobufuzi. Kiwaba waliwo opponent amutaddeko embeera akozesa magye, oyo mumunzigirewo, oyo mumuwambe, oyo mumukwate. Kakati Amini agamba ezo ze zimu ku nsonga eyo y'ensonga ey'omunaana kwezi ezaamuleetera nti ate kati we twogerera Charles Oboth Obo Charles Onyango Obo agamba nti kati olwaliro ate kati kisusse n'okusinga ku kyabiseere ku kyansanvu mu gumu. Ensonga ey'omwenda, marginalization of some regions and ethnic groups. Waliwo ebitundu ebimu mu ggwanga erya Uganda ebyali bifuuse ng'ebitundu ebyo tebifiibwako, ebitundu ebirala nga bya kitalo nnyo olw'okuba omukulembeze oba oliawo nga byebimu ku bitundu gy'ava. Kati wanaagamba ggwanga erya Uganda kintu kino kikomyewo era weekiri. Ensonga ey'ekkumi, economic mismanagement causing hardship. Ebyenfuna okubikwata obubi ne kireeta embeera enkakali ennyo mu ggwanga. Amini yagenda okulaba ng'ebyenfuna ekyamazima ssente zibbibwa, ssente zikozesebwa bubi, ne kireeta abantu ba bulijjo okubeera ng'embeera mbi ddala mu nsonga z'ebyenfuna. Kye bayita financial hardship. Abantu ne batandika okuba ng'obwavu bungi nnyo, abantu tebakyafuna bulungi ssente. Amini n'agamba nedda ssebo awa nnyo waawo, n'agenda n'akwata ebyuma n'awamba eyali mukama we. Kakati ono agamba n'olwaliro we biri. Ensonga ey'ekkumi separation of political opponents, okukwata abakuvuganya either n'obakuba mu makomera oba n'obateekako embeera oba seekyo n'obateeka mu mbeera eraga tebalina kuba batujju oba n'obateekako emisango egyo nga tegiri nayo. Kati agamba ekyo nakyo kikoleddwa nnyo era agamba nti twakitegedde bulungi nnyo nti kyekimu ku ebyo ebyaleetera Idi Amini okugenda awambe mukama we. Kakati gwe ssebo olowooza kiki ekiyinza okuba nga kiddako, kubanga naawe tukulaba Amini bye yakola, Amini Obote bye yakola ebyawaliriza Amini okuba nga amuwamba etulaba. Ensonga ey'ekkumi lack of free and fair elections, nti singa Obote yali takoze nnyo bintu biri unfair mu kalulu oliawo Amini teyandisindiikiriziddwa kugenda mu maaso nakubanga amubanja. Bino nno byonna bizze oluvannyuma lw'okubeera nga baakamulangirira. Omukulu agamba nti mu biseera by'Obote akalulu kaalinga kakiguumaaza. Mugenda mu kalulu ng'olwedda agenda okulangirirwa mu mumanyi, mugenda mu kalulu ng'aboludde oluvuganya balina kukubibwa oba seekyo tebalina kukkirizibwa kulangirirwa nga bawanguzi. Ey'ekkumi threats to senior army officers including Amini himself, nti Obote yatandika okutiisatiisa abamu ku ba senior officers mu magye, Amini yennyini mw'omutadde. Obote yatukanga ekiseera nga bw'obeera mu magye naye nga tomukkiririzaamu okukutiisatiisa nga kyekiddako. Kati omukulu agamba nakati wano tukiraba. Ensonga lwaki tukiraba, waliwo ab'amagye bangi b'olabye basimattuka ebintu ebimu oba ensonga ezitali zimu. Ensonga ey'ekkumi favoritism within the army causing divisions, nti Amini yalinga aduumira amagye wansi w'obukulembeze bw'Obote, wabula mu magye ago mwalingamu okufevalinga olwo kye bayita favoritism, okuddira sayidi emu, kwegamba amawanga agamu nga wajja mu magye ayanguwa okumukuza mu ziranka, ayanguwa okufuna ebitiibwa, ayanguwa okufuuka afande, naye ate nga amawanga amalala babayisa bubi oba oliawo nga bo tebatera nakukuzibwa mu ranka ne waaba yasoma atya ne waaba akoze training efaanana etya. Kakati agamba n'olwaliro tukirabye favoritism mu magye eyongedde okubanga erabikira ddala. Breakdown of law and order, okumenya amateeka, nti Obote yali mu ntebe y'obukulembeze ng'ali mu State House entebe ne Nakasero ng'amenya tteeka ku tteeka, tayagala kumanya kubanga tewaali muntu yenna yali asobola mukuba ku mukono. Omukulu ng'ajjukiza omukulu nti kati ebyo bye tulaba n'olunaku olwalero olowooza gw'ogenda kukoma wa. Ensonga ey'ekkumi disregard of traditional institutions including kingdoms, nti Amini yagenda okulaba Obote tawa kitiibwa bwakabaka, tawa kitiibwa obukulembeze bwa nnono. Amini n'agamba nedda ssebo buno obukulembeze bw'ennono twabusangawo. Era Obote munajjukira yagoba n'obwakabaka, era munajjukira waliwo ebiwandiiko bye bataagala balaga naye nga Amini yakomyawo obwakabaka. Amini wano tekawo embeera ekkomyawo obwakabaka, n'ebyo tujja bigendamu, tujja bibannyonnyola. Kyagamba nti olwaliro tukiraba obukulembeze bw'ennono tebukyaweebwa kitiibwa. Abakulembeze b'ennono either bagulibwa, batiisibwa oba ne babuzibwawo oba ne wabaawo embeera ebateekebwako. Charles Wesley mu mbeera ekyamutuukako ekaseese mu kimanyi. Ensonga ey'ekkumi foreign interference
in Uganda's internal affairs. Nti Amin yagenda okulaba ng'amawanga agamu gatandise okwesisigiriza okuyingira mu nsonga z'eggwanga erya Uganda. Ekyo ne kimuwaliriza. N'ensonga esemberayo ddala eye-18 loss of public confidence in Obote's leadership. Nti abantu baatuuka ekiseera ne batandika okuluzinga confidence, ne batandika okulekerawo okukkiririza mu bukulembeze bwa Milton Obote olw'ensonga nti ebintu bye yali akola bannansi baali tebabikkiririzaamu. Kati omukulu ono amanyiddwa nga Charles Onyango Obbo ajjukizza General Kaguta Museveni ne mutabani we nti ebyo byennyini nnyini bye tulaba n'olunaku olwaleero ebyongedde okuleetwa bunkenke mu ggwanga erya Uganda. Kati olowooza mwe mugenda kuddawa akalulu nga kaakaggwa omuntu omu nga yakalangirira mukama we ng'omuwanguzi w'akalulu bwe baalangiridde neeyalangiridde wenjogerera ebibuuzo bisusse eby'okumukumu. Omulamuzi Justice Esther Kisakye Kitimbo ono mumujjukira bulungi nnyo. Abadde yaliko omulamuzi mu kkooti enkulu kye tuyita Supreme Court wakati wa 29 paka 2023 era ngamba 2023 olw'ensonga nti gwe mwaka mwe yaddukira okuva mu ggwanga erya Uganda asobole okwetegula ekibabu n'adduka n'agenda mu exile. Omukyalo oyo yakola ekintu eky'obuzira balamuzi abasinga obungi kye bataasobola. Alfonso Owiny Dollo nga ye Ssaabalamuzi n'abamu ku balamuzi abalala abaali bawererako ddala oba baali 8 abaatuula mu musango gwa kalulu akankumi 2021 omusango gwali guteekeddwayo Robert Kyagulanyi Ssentamu. Uliriza, mu musango gwo nga bawakanya ebyali bivudde mu kulonda. Omusango gwo gwateekebwa mu kkooti era Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu ye bwe balaba nga kkooti yandibanga tejja kubawa bwenkanya omusango gwo baagujjayo. Oluvannyuma lw'okujjayo omusango oluvannyuma lwa byazuuka nti mu balamuzi bonna abaali batudde ku ppano omukyalo oyo Esther Kisakye ye mulamuzi yekka eyali awadde ensalawo ye ng'ekwatagana ne bannayuganda kye baali balaba ne Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu ye kye baali baloopye. Era ng'agamba ekyamazima bwe neetegereza okulonda kubaddemu ebirumira. Era bw'atyo ensalawo ye neeyawukanira ddala ku y'abanne era embeera n'emutandikako. Batandika okumutulugunya, ne batandika okumumma omusaala, ne batandika okumumma zaalawense, ne batandika okumuteekako embeera, batandika n'okutandika okumutiisatiisa okusinziira ku ye nga bwe yavaayo n'ategeeza. Era ye kye yakola okusobola okutaasa obulamu asalawo n'adduka mu ggwanga erya Uganda. Kati nga sinnakusomera message ye, kkiriza tusooke tuggyewo ekiwandiiko kino ekifulumidde ku mukutu ogumanyiddwa nga ogwa Chimp Reports era nga boogera ku nsonga y'emu eya Justice Esther Kisakye Kitimbo. Ulira bagambye batya nti ex-Supreme Court Justice demands written gazette publication of 2026 presidential results. Jukira akalulu bakalangiridde. Simon Byabakama alangiridde mukama we nga bwe yawangudde era nga bwali president omulonde. Kakati omukyalo ono agamba engeri gy'amanye nnyo amateeka era nga badde mulamuzi ku ddaala erikyasinze ku madaala aga waggulu. Agamba nti obuwanguzi bulina okuteekebwa mu gazeeti era Museveni alina okuteekebwa mu gazeeti omuwanguzi. Wabula tuteekeddwa n'okulaba ku gazeeti eyo si byakugamba bugambi. Baba bateeka mu gazeeti ndowooza ebintu nga declaration forms, ebintu byonna obujulizi obulaga nti yawangula. Nze ndowooza bulabika bwetaagisa olw'ensonga Justice Esther Kisakye Kitimbo atadde Byabakama ku nninga nti twagala muleete kye bayita gazeeti eri printed etulaga ngeri gye mwalangiriddemu omuntu ono. Ulira mu kiwandiiko, former Supreme Court Justice Esther Kitimbo Kisakye has written a strongly worded public letter to the chairperson and the members of the Uganda Electoral Commission questioning the legality, transparency and constitutional compliance of the declaration of the 2026 presidential election results. Nti omulamuzi owa kkooti ensukkulumu mu ggwanga erya Uganda Justice Esther Kisakye Kitimbo yawandiise mu kiwandiiko ekikakali ennyo era ekibadde ekyamaanyi ennyo ng'asaba ategeeza akulira akakiiko k'ebyokulonda n'abo baatuula nabo nti twagala mutulage obanga ababuuza 4 na 5 kibayise transparency and constitutional compliance. Twagala mutulage obwerufu ne semateeka engeri gye mwamugobereddemu amulangira results za 2026 kalulu k'obukulembeze bwa president.
In a message dated January 27th, 2026, and addressed to the Electoral Commission Chairperson Simon Byabakama, Justice Kisache argued that Commission has failed to comply with Article 61D of the Constitution of the Republic of Uganda, which requires election results to be ascertained, published, and declared within and declared in writing, and that the commission is seal. Ulira bannange omukyalo ono mu bigambo bye yawandiise wano nno batutegeezezza akakiiko k'ebyokulonda kandi banga kalina n'etteeka lye kaamenya biri eno gye tambuuze n'akugambye bino tebinnaggwa. Ono mukyala munnamateeka mu ggwanga lya Uganda newankubadde ng'ali mu exile akozesa obukugu bwe bw'ayina mu mateeka kubanga yali mulamuzi mu kkooti ensukkulumu kye tuyita Supreme Court. Ayina wano kyala atinze na Uganda basinga obuli kye tubadde tetumanyi. Obadde okimanyi nti mu ssemateeka w'eggwanga lya Uganda, Constitution of the Republic of Uganda, article eyenkaaga mu emu akawaayiro akasooka subsection D oba kye tuyita article 61 section 1 subsection D bagamba bwe bati: it establishes a critical mandate for the Electoral Commission of Uganda regarding the conclusion of any election or referendum. Ulira ssemateeka w'eggwanga lya Uganda ayina byayogera ku kalulu bwe kaba kawedde ebiina okukolebwa nga balangirira bye biriwa era biina kuba bitya. Mu kawaayiro kano ngenzo kakeberako okuva ku bigambo by'omukyalo ono nga bagamba nti akakiiko k'ebyokulonda specifically it is required to kateekeddwa okukola bino wammanga: ascertain the results of the elections and referenda. Eno statement njagala ogiwulirize bulungi nnyo, oli ku mukutu gwa Red Zone TV. Nkugambye akalulu kaalangirirwa naye waliwo bye tubadde tetumanyi. Kakati okusinziira ku bigambo by'omukyalo ono Justice Esther Kisache Kitimbo ayina ebigambo byayogedde. Ulira bannange wano nno wandibaawo ensonga gye weetaaga okuba ng'omanya. Bwe ngenze ne nnoonyako mu ssemateeka w'eggwanga lya Uganda ne nnoonya article yenkaaga mu emu egamba ki, ulira byensanzeeyo bye ndi mu kusomera. Ascertain mu kakiiko k'ebyokulonda bye kateekeddwa okukola mulimu statement egamba ascertain the results of the Electoral Commission of the elections and referenda. Munnange si byakulangirira bulangiriza awangudde nga Simon Byabakama bwe yakola okusinziira ku mulamuzi Esther Kisache Kitimbo atubuulidde naawe ampuliriza ojja genda mu ssemateeka awo akatabo k'olina okebere article 61 ejja kubuulira ky'ogenda okusangayo ojja kitegeera. Wuliriza okusinziira ku bino byonna okimanyi nti Simon Byabakama yandibanga ayina etteeka lye yamenya era ng'etteeka lino lisobola osinziirwako ne wabaawo ekikyuka. Bakugamba nti eggwanga lya Uganda ng'akalulu kamaze okuggwa era nga batandise okulangirira. It is not a matter of kulangirira bulangirizi. Statement eno gye nkusomedde egamba nti alina okukakasa nga kino si kulangirira bulangirizi. It is more than just counting. It is the formal process of verifying and confirming that the final numbers are accurate. Nga tannalangirira nga uliriza jukira afuna results okuva ku tally centers ez'enjawulo ku ma district kaŋŋambe. Kakati nga amazo zifuna walina okubaawo oba kanaaba kakiiko oba enaaba processi oba kinaaba kinaye walina okusooka okubaawo okwekenneenya n'okukakasa bannayuganda nti ddala results zino zenfuna okuva empigi, results zino zenfuna okuva ekkoboko ntuufu oba si ntuufu. Wabula ye Simon Byabakama yasomanga busomi okusinziira ku byensoma wano ne byennyinza okuba nga nyinza obutakikunnyonnyola bulungi naye ojja kukusaba ogende mu ssemateeka w'eggwanga lya Uganda owa 1995 bano bennyininyini gwe beekolera ogenda kusangayo obuwaayiro buno okusinziira ku mukyala amanyiddwa nga Justice Esther Kisache byasomye akugambye okulangirira Museveni teyandibadde ensonga naye bino tebiba byakulangirira bulangirizi. Wabaawo emitendera Simon Byabakama bw'arisiivinga obululu results okuva ku tally centers ez'enjawulo tateekeddwa kulangirira bulangirizi wabula wateekeddwawo okuba kye bakola oba kye bayita okwetegereza ennyo okukakasa ate nga si kukakasa bukakasa wabula n'okutegeeza bannayuganda results ezivudde empigi ntuufu olw'ensonga balese polling stations zino wammanga nga bwe ziti bwe ziri. Bakugambye kino kitegeeza si kulangirira bulangirizi. The ascertainment oba to ascertain the results of the Electoral Commission of the elections and referenda. Bwengezezaako okutegeera kino okuva mu constitution bakugambye nti eno ye process nga si just kubala bubazi bululu wabula ye formal process ebeeramu okukakasa n'okuconfirminga the final number
numbers are accurate. Era bwe bamala okukakasa nti zino ziri accurate, bategeeza abalonzi ekyamazima mu district yammwe y'Emityana kati nganzo w'Emityana okusinzira ku mitwalo 40 gy'obululu egivuddeyo. Tufunye obululu bwe buti ne bwe buti okuva ku polling stations ABC, era omusajja awangudde oba bamuwangudde. Ebyo Abakama yakugambanga district y'Emityana gundi afunyeyo buno, gundi afunyeyo buli. Abannayuganda we beebuuza nti bino results singa tezigatta, agwabuuza ojja kukiwuliramu omusera. Bakugambye mweno process mubeeramu kye bayita tallying and aggregating oba combining vote totals from individual polling stations into central count. Mweno process mubaamu okugatta obululu obuvudde ku polling stations nga sibya district nti tubala district y'Emityana. Newankubadde tubala district y'Emityana, tulina okutunulira buli polling station individual polling station ku polling station ne bagatta balyoka balaba nti bimaakinga n'abakulu ku tale center bye baweereza. Kakati ebyo birina okuba nga bikoleddwa mu eri process gye nkusomedde. Mu process y'emu mubeeramu kye bayita verification, checking for clerical errors, reconciling the number of ballots with the number of voters who signed the register and ensuring no fraudulent activity occurred. Bino biri mu mateeka g'eggwanga erya Uganda nti balina okuverifyinga era nga bayita mu kukebera oba waliwo era yonna yakoleddwa mu kubala akalulu. Abalonzi ddala abali mu register be bana abalonzi bennyini abalonze signatures ezasayinize ku declaration forms ze zino zennyini entuufu. Bino byonna birina okukolebwa olaba nga tewaliwo era. Certification, attesting with a formal signature or seal that the results are a true and accurate record of the people's will. Era kulina okubako ne signature ekakasa nti bannange bino byennangirira bituufu era be bantu kye baasazeewo. Bwe tutunuulira akalulu bwa president kalangirirwa mu ssaawa 48, nze naawe tujja kukkiriza nti ssaawa 48 kiyinza okuba nga kizibu nnyo okukoleramu process eno, wabula omulamuzi ono kirabika ne 221 yandibanga yemu ku nsonga ze yasinziirako. N'agamba nti akalulu tekabadde ka mazima na bwenkanya, era n'agamba nti akalulu kaddibwemu, olwono ne kimuviirako ebizibu mukazi wattu ebyamuleetera okudduka mu ggwanga erya Uganda, omukyala amanyiddwa nga Justice Esther Kisakye. Kakati wano nze nyinza okuba sibi nnyonnyodde bulungi, naye nja kukusaba tuyiteko mu kiwandiiko kye kyawaddeyo ng'akiweereza Simon Byabakama mu ngeri ey'okulabisa era eggwanga erya Uganda njagala okutegeeza limaze okuba nga litegeera. Bannayuganda abasinga obungi tulabika tutandise okutegeera nti ebintu bino bwe tubiraba si we biba. Simanyi oba n'abaayo asobola obbisomako okusingako awo n'atuyambako, naye nze nkuwa ekigambo nga bwe kiri. Kakati bwe ŋŋenze we yatadde ekiwandiiko ne ŋŋamba kino ekiwandiiko katukiyitemu ffenna ng'era bulijjo bwe tutera okukola ku mukutu guno gwa Red Zone TV. Wuliriza. Yagambye nti message to the chairperson and the members of the Uganda Electoral Commission nti obubaka buno bugenda eri akulira akakiiko k'ebyokulonda ak'eggwanga erya Uganda wamu n'abo baatula nako ku kakiiko ako. Omukyalo ono Justice Esther Kisakye Kitimbo n'agamba Dear Justice Simon Byabakama, mulamuzi munne tukira Simon Byabakama naye mulamuzi. On 17th January 2026, you already declared the final results of the 2026 Uganda presidential elections. Ennaku z'omwezi 17 mwami Byabakama wavaayo n'olangirira akalulu aka 2026 n'ebyali bivuddemu. Omulamuzi Esther Kisakye ategeeza Byabakama. Article 61 Section D of the Constitution of the Republic of Uganda requires the Electoral Commission to ascertain, publish and declare in writing under its seal the results of the elections. Announcements made through public media do not satisfy this constitutional requirement. Uliriza nno bye tubadde tetumanyi. Amugamba mulamuzi Simon Byabakama, nkimanyi oli musajja mulamuzi era bino bimanyi bulungi nnyo. Etteeka ly'eggwanga erya Uganda mu kawaayira k'enkaaga Section D kagamba akulira akakiiko k'ebyokulonda oba akakiiko k'ebyokulonda kanaalangiriranga nga kayita mu kupublishinga, mu kuwandiika, nga kayita mu kupublishinga n'ebirala nga bw'obiwulidde, era nga bagamba balina okukola kye bayita announcements zirina okubeera made naye nga si mu mawulire. Mbwe okudda wali ku TV, NBS nabiki n'okwata omuzindalo n'olangirira, bino tebimala
era teboba bujulizi bumala ti omusajja aba yawangudde akalulu. Omulamuzi Kisaache nkugambye teweerabira nti yone yadduka mu Uganda oluvannyuma lw'okugamba nti akalulu ka 2021 kaalimu ebirumira era waayita akabanga katono nnyo bambi omukyalo ono n'anyeenya mu ttanka kati alimu ekizayiro. Kakati mu ekizayiro gy'asinzidde n'ayogera ebigambo bino ebitandise okuzuukusa bannayuganda nti oba oliawo waliwo amateeka galina okugobererwa. Etulowooza nti gandibanga tegaagobererwa obanga tegannagobererwa kati ffe abeetaaga okumanya kugamba leka tuyite mu nsonga zino oba oliawo tujja kubaako kye tuzuula. Wuliriza. Yagasseeko ng'agamba this requirement must be read together with Article 1 of the Constitution, which vests sovereignty in the people of Uganda and mandates that all authority be exercised in their name and for their benefit. Naye gwe omukyalo ono alina ekintu kyagenza maaso n'okubanga akola. Njagala owulire. Ajjukizza Simon Byabakama nti Simon Byabakama nkimanyi oli mulamuzi era okimanyi bulungi nnyo nti requirements zino ze ndi mu kugamba zeetaaga okubanga zisomebwa oba bino byetaaga okubanga bisomebwa together with the Article 1 of the Constitution. Bino okubanga bitambulira wamu n'akawaayiro akasookera ddala mu ssemateeka w'eggwanga. Akawaayiro kano bwe ngenza okukanoonyerezaako kenzijuke nkakasa nti tukamanyi bulungi nnyo ffenna. Akawaayiro nnamba emu bakitwa Article 1 eya Constitution y'eggwanga. Njagala ogatte dotisi zino. Article 1 egamba bweti. Article 1 of the Constitution of the Republic of Uganda establishes the sovereignty of the people, stating that all power and authority in Uganda ultimately come from the people, who exercise this power through their consent, expressed via free and fair elections and referenda, ensuring they are governed by their will. It emphasizes that all government power derives from the people, who consent to be governed under the Constitution. Akawaayiro nnamba emu kabadde alifaalingako ng'ajjukiza Simon Byabakama. Ekawa munnayuganda amaanyi ag'enkomeredde nti n'abakufuga bonna balina kutufuga nga basinzira kwaga amaanyi era balina okutufuga nga bakimanyi bulungi nti ffe bakama baabwe era tulina amaanyi ssemateeka atukkiriza okusalawo eggwanga lyaffe engeri gye ligenda okutambulamu erigenda okufugibwamu ebintu ebirala ebifaanana bwe bityo. Kati gwolooza lwaki Justice Kisaache ategeeza Byabakama nti akawaayiro ak'enkaaga mwakamu mu Constitution kalina okumakinga n'akawaayiro nnamba emu era mu Constitution. Genda ofune Constitution obigatte wandibanga waliwo ekitagatta bintu bino nakugambye tebinnaggwa. Yagasseeko bw'ati. I have checked the official Electoral Commission website ec.or.ug and the uppc.go.ug/Uganda Gazette, which publishes the Uganda Gazette, and have not found any publication of the 2026 presidential election results. Amugambye nti ngezezzaako okukebera ku zo official website gye nina okusanga ebintu bino sibisanzeeyo ng'akabonero akalaga tebinnaba kubeera bituufu. Ojja kutya. Ebibuuzo Simon Byabakama birabika bimukalidde ku matama. Omukyala Justice Kisaache agambye ngezezzaako okukebera website ya Electoral Commission. Website eyo eri EC nawe osobola ogiteekamu awo n'okebera oba oli awo oyinza obbisangayo. Eri EC mu small letters ec.or.ug mu small letters. Eyo ye website y'akakiiko k'ebyokulonda. Eyo gazeti oba ekigambo kye twogerako byandibadde byagendayo ddobuwo kugamba okulangirirwa kwa General Kaguta Museveni kwandibadde already gyekuli. Omukyala agamba tabirabayo. Mu kitongole ekigazeti ngoba ekiteekayo ebintu ebiri gazetted ekimanyiddwa nga Uganda Printers and P bikoze bitya sikijjukira bulungi naye nga kiri uppc.go.ug/Uganda Gazette. Eyo website nayo tekiri ekiwandiiko ekyo oba document eyo eraga ebyo teriiyo. Eyo UPPC bagita Uganda Printing and Publishing Corporation gye walina okusangibwa gazeti zonna oba ebintu byonna ebiri gazetted mu buyinza bw'eggwanga erya Uganda. Kakati omukyala agamba ategeeza Simon Byabakama eyo nayo tebiriiyo. Kijja kitya okubanga tebiriiyo? Kitegeeza bino tebinnaba kubeera credible. Mu kiwandiiko n'agattako, as the body entrusted with the responsibility and which conducted these elections, the Electoral Commission is required to provide the people of Uganda with clear answers to the following questions. Kati nno wano we wali kalumanywera.
wano we wali video entuufu era njagala owulirize bulungi nnyo omukyalo ono embeera gy'atadde ku Simon Byabakama. Agambye ng'ekitongole ekyaweebwa obwesige era bannayuganda kye beesiga ne bakiwa obuyinza okugenda maaso n'okutegeka oba okukondakitinga akalulu akakiiko k'ebyokulonda kateekeddwa okukola ebintu bino wammanga abiteekawo nange n'enzija mbikusomere. 1. How did the Electoral Commission ensure there was no ballot stuffing and multiple voting in light of the nationwide failure of the biometric machines? Uliriza omulamuzi abuuza Byabakama mu paragraph esooka, paragraph mu Luganda gye bayita ekiba. Paragraph esooka agamba kijja kitya binono bye bibuuzo Simon Byabakama ebimutunuza ebiriroliro ebimulemye okubeera nga ayanukula. Bamubuuzizza kijja kitya ssebo mwami Byabakama okubeera nga ekisooka twamanya nti biometric voter verification machines zaagaana okukola, obuuma bwagaana okukola, kati wakakasa otya nti obululu tebwalimu birumira, tebwalimu kububba, era ballot stuffing and multiple voting in light of the nationwide failure of the biometric machines? Wakakasa otya nti byava mu kutale center byebbyo era wasinzira ku kino okakasa nga naffe tulina okukimanya kye wasinziirako. Ekiba ekyokubiri wa paragraph eyokubiri. What steps has the Electoral Commission taken to address videos online showing its officials? What steps has the Electoral Commission taken to address the videos online showing its officials, members of the security forces and other civilian ticking multiple ballots and all staffing multiple ballots at different polling stations or at other venues? Babuuziza Simon Byabakama okakasa otya era steps ki z'oteekinze gwe ng'akakiiko k'ebyokulonda naawe akakulembera, mbeera ki gye mutaddewo okwagala okumanya oba okwagala okunnyonnyola eggwanga ku butambi obwatambula nga bulaga ba officials b'akakiiko k'ebyokulonda nga batiikinga obululu obw'enjawulo. Jjukira obutambi obwo twabukulaga, ab'akakiiko k'ebyokulonda nga batiikinga obululu ate nga batiikinga omuntu omu, batiikinga ewasemba ate nga twakitegeera bulungi nnyo General Kaguta Museveni ye yali wansi ku bottom. Kakati agamba ebiwa obinnyonnyolako ki nga byo tobyogerangako birina okubeeramu mu byolina okuteekayo mu gazeeti. Ekyokubiri, kikyogenda okunnyonnyola bannayuganda era nga tonnaba kuvaayo kubannyonnyola ku magye n'abantu ssekinnoomu abaalabwanga mu butambi obw'enjawulo nga nabo bakola ekikolwa kye kimu. Simon Byabakama n'atangaala waawo. Ekyokusatu oba ekiba ekyokusatu paragraph 3. How did the Electoral Commission ascertain the results of the presidential elections within 48 hours in the absence of duly signed and transmitted declaration of results DR forms from each polling stations? Omukyalo ono zino zandibanga z'ensonga lwaki Luka 2021 yavaayo n'awakanya era n'ategeeza nti akalulu kaalimu ebirumira. Akugambye Simon Byabakama okujjako okulimba ensi okakasa otya nti ddala gwe n'akakiiko ko muyina obusobozi obwekenneenya DR forms nga zonna nsayiningeko, zonna zirikkiriya nga buli kimu kya ddala eziva mu districts zonna okwetoloola eggwanga erya Uganda. Ekyo ne mukikolera essaawa 48 zokka tekisoboka okukulimba era buyaaye bwennyini. Simon Byabakama n'addamu n'atangaala waawo. Jjukira yadde yatangadde dda ogwasoose n'addamu n'atangaalawo ogwokubiri mukama we n'amusekerera. Wuliriza bulungi nnyo. Babuuza Simon Byabakama ebibuuzo eby'okumukumu talina yadde answer. Paragraph 4 oba ekiba ekyokuna. How were the presidential election results transmitted to the National Tallying Center during the nationwide internet shutdown? And what variable audit trails exist to demonstrate the integrity, chain of custody, and the authenticity of those results? Simon Byabakama bamubuuzizza ddala mwakola mutya, jjukira internet teyaliiko, mwakola mutya okutaalinga oba okugatta obululu bwonna ng'ate internet tukimanyi nti ye yali tool eyali erina okuyambako process eno okutambula obulungi ennyo okusobola okuba nga akakiiko k'ebyokulonda naawe akakulembera musobola okufuna information okuva mu buli district obola okugatta obululu. Kakati ssebo Simon Byabakama mwe kino mwakikola mutya wakati nga internet teriiko? Ekyamazima temulaba nti bye mwakola ensi ebiraba nti byakiyaaye. Ono mulamuzi wa kkooti enkulu amanyiddwa nga Justice Esther Kisaache Kitimbo ono nno bye bimu ku bye yayogera mu kalulu ka 2021 n'asinzira ku ebyo n'abagamba kano akalulu nedda bassebo nedda bannyabo kalimu ebirumira era ebibuuzo